bugagga sopo bugagga. We need to change people's lives. Si bino byanjo kyayo kubanga era abantu benakoma nga njokyezza basanze akaliro bakyaliko ekamu baagaana okutereera. So this time around badde njagala nnyo nti tukuze twetaagamu ekintu okugamba nti Mr. Bryan tiwayi nange kapolotika nge kano neetaagamu okuteekamu obuzibu obubiri bwe mba nfudde oba abaana bange banasigaza. Maki you people, no one is young. Ekitusibye mu mbeera eno tulowooza tuli bato every time. Tulinayo bino bitwogera nti guno mwaka gwange ogujja kumwe tewali alina simu ya Katonda. No one. You live life ng'obulamu nga bwe. So I expect this time to be very serious. Si byakwokya kubanga gonka mukambabuulire omukisa gujja lumu. Omukisa gujja lumu. Manye nti bangi oli agenda nakubuuza ekibuuzo. Sente akyalina. Omuntu gwe babuuza nti sente akyalina abaliisa muliisa. Mwenna abali wano mulina sente. Why? Mweyambaza mweriisa. Kyo kye bagamba obugagga. Omugagga ye muntu alinamu akasente akali excess kawa ku bantu abalala. It doesn't mean nti olw'okuba nti Bryan ngaba mu kusente nti ndi mugagga nnyo okusinga abantu. Kale for example let's say nti mbadde nti wa sente zanzigwako. Era nandibadde nnyo okutreatingibwa n'ekitiibwa. Why? Nti n'ebintu byenkozeeko ebirabikako. Nkutte ku bulamu bw'abantu. Olaba let's say eri gye mutera okugenda ekaga ewa radio. Singa sinze ddala ku bye nateekayo mwandibadde mulambula ki. Naye nga radio yali tayimbira nzezeka. Nze muntu omu eyalaga bannamawulire nti omuntu abeeramu ne ku ssente. Naye ate bannamawulire tebaabeerawo. Bannamawulire baagenda ne bana abantu ab'emitwalo 3. Bunaanibwa ekiki? Ekituufu. Omugagga yakomyewo omugeyiga era owulira ng'engalo zikusiiwa. Lwakuba Bryan White bwe yasembayo nga wa connection. Asante weeri. Big Liso akyaliyo. Tuwizo, Big Liso, Kasuku. Foundation ejja kuddawo mpolampola naye nga ali ku tour agenda atambula mpolampola. Kampala ono wakwana ebintu bikyuse Kampala wano. Bannayuganda abalabye ku ssente, bannayuganda bafunye ku ssente, luli Kampala ng'omugagga abeera okwo. Ate wakuba leero omugagga yakomyewo motivational speaker. Ayina mu ku ssente kweli? Katonda so akuwa sente atakuwa magezi. Mpozi ayina island ewa? Focusinga ku kyolabako totandika kunonooza. Nati gy'abadde ayinza okuba abadde ku island nga yagenda kuwummula. Omanyi mental health is key. Gy'abadde abadde akola ki? Abadde aleeta ssente oba just ade agenda kuwummula mu kutambuza business kujja kudda muntu wa ku ssente? Kuwummulamu. Kino kyonna nze yakibagamba. Oh, his home village is Italy. Eyo na mujja binonooza nga mwagala. Just nti mbadde ngamba nti yatugaye n'akazinga. Tulabe ku baali abagagga nga baggwamu ne tubasanga kutambula n'ebigere batambuza biki. Bryan White bwe yaggwamu yagenda Dubai ng'asula Marina. Antegeera? Bwe yakomyewo asula Kigo ku Serena. Oyina obujulizi oba just zaali mboozi. Pictorial evidence kakati nedda nze nkugambe Marina. Kakati abali ku live mutuweerezeeko nga mumusanze Deira nga mumusanze Sharjah ne gundi ne Emirates endala eziri UAE. Nze nkubulidde ekyanga. Balina bangi ebifaananyi mbikuba ne mbitereka. Tewali buzibu nze njagala ompe nti olimba tabadde wano wono tubadde nga tuwangala naye Deira. Oba ontegeera tubadde naye wano. Yagulako ettaka eddene eyo lyatulaga. Gyeri ebusunju era. Ettaka eryo. Kati ke yakomyewo nga motivational speaker mwenga abamubeera okumpi yazze ekkola kireero. Yakomyewo mu ggwanga kuba kirumira yeddirange ye Munnayuganda. Okay. So he came back as what? Kati ffe ab'amawulire ffe twagala okumanya kuva gy'ali. Naye yakomyewo mu bulamu. So this time he came back as what? Just nga Munnayuganda. Nga Munnayuganda. Naye ebigambo leero alina bingi. Kubanga ne luli yali abirina. Naye n'agaba bugabi ssente kati yasazeewo okutuwa bigambo. Buli Munnayuganda akomawo ku airport awo oba ng'akomye omuganga mumunoonya ne mumukolako interview ne mbeera nga mumuyaayaanira. Oyo akola amakulu anoonyezebwa. Amakulu kati leero olutambula mu basalabrity